Munnange Bobi Wine ng'akyagenda mu maaso okunoonya akalulu. Actually ndowooza olunaku agenda olumalako n'assa munnange ate ekikoowe. Oh my God, ekibadde mu katambi kibadde kikambwe, kubadde kwesikasika kumusindika. Ekibadde mu katambi muganda wange wali mu Nakawa kibadde kikambwe. Actually bye ngenda okubeera nga nkutuusaako, King Saha aggyeeyo kibooko, agiggyeeyo. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo, kw'ossa ate ne David Lutalo abadde akakasa munnange ate esayidi eno. Bampita Geminati, sinza ku Geminati Yogi, kansuke nkutegeeze munnange ekyabadde wali e Nakawa kyabadde kikambwe. Bobi Wine okuva mu laale eyasoose yagenze n'agimaliriza. Kakati ey'okubiri yabadde munnange nga ali mu kwolekera mu katambi ako. Akatambi kano kaalaze nga bali mu blockinga, nga bali muziza munnange ate okugenda. Wabula olwa pressure yasazeewo ave mu mmotoka atambuzeewo munnange ate ebigere. Naye muganda wange ekyabadde wano Daí com motoca, Bobi. Daí com motoca. Bota da frente. olunaku munnange agenda okulumalako nga si byangu n'akamu okukamalako obumazi. Wabula ku sayidi y'emu yamaze munnange ate n'amaliriza munnange ate laale ey'okubiri ku byentegeddeko munnange ate ebibadde bitambula, era ng'abantu basobodde munnange ate okujja okuwuliriza munnange ate message gye yabadde abaleetedde munnange ate esayidi eyo abantu b'e Nakawa. Wabula nga nkwongeddeyoko King Saha babaddekoko wali munnange, anti olunaku lwabadde munnange ate lwa Monday ekibeera ku King Sport mu kifo kya King Saha buli Monday kibeera kikambwe. Kakati ono Guy yabadde munnange ng'ali mu kwepikira kye bayita microphone, baagimuwadde ne bamugamba kakati yimba. Wabula King Saha taggwayo, sebo yamugiddeyo kibooko nga bw'ogezako okulaba akatambi ako. Aganya bw'ogenda yimba osaaga sawa ya kuyimba, sawa ya kuyimba. Aganya bw'ogenda yimba, wasabye akazindaalo nti oyagala yimba, ogenda yimba osaaga. Naye bannaye ono nasaaga agenda yimba, ajja yimba oyo asaaga. Yimba nti ono agenda yimbira ku kibooko ono, ono asaaga agenda yimba. Owaayo yimba. Ajja yimba nno. Nga bw'ogezako okulaba akatambi ako kabadde kakutte munnange ate ettabbu ak'omwana mulenzi munnange ate King Saha. Wabula nja kubeera nga nkuwa update yonna enaaba efaayo. Nzikiriza nsooke nkwongereyoko wano. David Lutalo kw'ossa ne Sharon Pinks beeguddeko munnange. Sharon Pinks alina show era nga abayimbi ab'enjawulo bavuddeyo okubeera nga bamuwa munnange ate drop.
ez'okumukumu. David Lutalo naye yavuddeyo munnange okumusapootinga n'amuwamuko wali ka drop kabadde ka ddakiika nga bw'ogezaako okulaba munnange ate mu katambi ako. Omukyezi Sharoni tuzinire mu mukyezi noina okunjigiriza amazina neza ekiwato kyange nabo munyimisatu ekiwato nga kigunda ng'ekitali mu magumba naye nga 13 wali eri ku fire camp Kireka omwezi guno gwennyini Saturday no yennyini tuwagira omwana mami mujja mumpagire. She's a big talent. Papa God bless you. Bwe kiti munnange ate bwe kitambudde actually ndowooza osobodde munnange ate okulaba David Lutalo kw'ossa ate ne Sharon Pinks tiktoker dancer munnange wali ku mukutu ogwa tiktok ye mwana muwala oyo. So ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update.